Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe yitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage katunkuma ono oba obutula obutono engeri gy'obukozesaamu naddala ggwe alina obuzibu bw'okubeera nti akamwako tekavaamu kawoowo kalungi. Kati njagala nkuwa eddagala lino ligenda kuba likuyamba. Nkugambye ggwe nga akamwako tekavaamu kawoowo kalungi nga nowoose nnyo otya osigala nga akamwako kakola ki oba tukiyita okuleekaana. Okitegeera nga nowoose nnyo otya osigala akamwako kawunya. Mu baana n'abantu abakulu mwenna lijja kuba libakolera bulungi nnyo singa nabo bikoze bulungi. Okusookera ddala funa obutulo obwo bw'olaba obwedi mu kunoga obwo. Kimanye bulungi nti buli ku makya keera osenye. Bw'omala okusenya funayo obuweko obwo bwa katunkuma nga 3 5 bumekete. Bumeketere mu kamwako. Bumekete amazzi ogamire bino obiwandule. Okitegeera kwegamba fuba okulaba ng'omeketa katunkuma oyo. Mumekete nga mubisi agenda kuyamba bulungi nnyo okutta obuwuka obwo obukuleetera okuwunya akamwa. Katunkuma oyo mulungi nnyo ekintu ekyakikolako bulungi nnyo ekyokuwunya akamwa oba ekyokuleekaana akamwa. Gye bali abantu nga ye ne waasenya atya asigala awunya akamwa. Ekirala osobola n'okufuna emirandira gya katunkuma gyennyini emirandira nagyo gikola bulungi nnyo. Ofuna omulandira ogwo n'ogugaayiza mu kamwa nagwo gukola bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okuwunya akamwa. Ogenda kubooterera bulungi nnyo. Okitegeera funa omulandira gwa katunkuma. Omulandira gubeera wansi mu ttaka nagwo gukola bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okwejjanjaba okubeera nti olekerawo okuwunya akamwa. Kwegamba katunkuma ajjanjaba bulungi nnyo ensonga eyo y'okuwunya akamwa. Osobola okubugaaya emirundi 2 olunaku ku makya n'obugaaya n'ekawungeezi. Naye nga kimanyi ng'ogenda okwebaka era olina okusenya ekyo kikulu nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.